Nganga waliwo akasiko wano naye piro bagitereka era yo piro eno yajezizikanga naye akitegeera era akyakijjukirako muzeeyi yagibadde ng'agimujjukiza so kati muzeeyi bino omukulu yasulanga wano ye yekka ng'omu yataasulako mu nnyumba muli. Kati eri nnyumba mwasulangamu baani? Mu nnyumba omwo ennene mwasulangamu Kateegaya, Kibirango kaseera, ne musulamu Sserwanga yasulamuuko naye tekyaligonza yasulanga mu yaffe yali wabbali wali ne Tumwine ng'asula muli Jeno eri Tumwine. N'abakulu abalala nga Akanga, Jeti Mwebaze, bonna baalinga wano. Ye teyasulako mu nnyumba. Pulezidenti yasula wano yagaanayo okuyingira mu nnyumba nga bano amagye agamukuuma geetoolodde eri n'okwawula omukuli chairman yaliko omukadde awo ku nsalo yaabwe era ye yekkono chairman omukadde ye yamanyaako nti wano waliwo abayeekera kubanga bwe twali twawula naye ate nga naye yali yava eruweero ng'obuyeekera abukola ki abutegeera naye nga wano ye pulezidenti yekka yataasulako mu nju. Omuntu yekka ataasulako wano waka waffe wano yali Jenosaali Musale naye abalala bonna baasulawo wano tewaliiwo atamanyiiwo. Era ne Sale yajjako wano. Sale ye yataasulako wano. Era wano bwe baasinziiranga pulezidenti n'agenda e Kenya era ffe ffennyini ffe twamutambuzanga tumuyisa ku mwalo gw'ekibanga n'alinnya amaato n'agenda n'okudda kwe bwe kutyo. Era n'amagye gonna agaava mu Iraaka agaali gaatendekebwa Obote naye ate Museveni n'agoogereza ne gamwegattako nze omu ku baagano n'empunge nga tutambuza bigere ku mwatambulanga mugenda mwerawo ati kati okujjako nga gatambula amagye gatambula okujja wano nga twambadde ngoba bali bambadde engatto ez'amagye ng'eri ekkubo tulyera eri kyamene ewaffe special force ebule ereme kumanya nti nno waliwo wana engatto ezitategeerekeka. Kati omulimu ogwo bwe gutyo bwe gwali omunene ennyo era pulezidenti yava aweereza wano ente 12 zaalimawako ku ezo z'essobbi ze babba ne pikipiki 3 era yali ayitawo wano n'abalagira ku konvoyi ye ne bazireeta wano era ne tuzivuga ebbanga ggwanvu nga bali eri tebataddeeko namba puleeti na kaadi naye olw'okuba baamanya nti pulezidenti yazireeta mpaka oluvannyuma lwe baatuwa ebintu ebyo. Era y'ensolo lwaki pulezidenti yasalawo okuwa muzeeyi emidaali era mu midaali egyo nze nakiikirira muzeeyi erira mu 2011 era ekifaananyi kyange ng'amawulire gonna muganoonyeza nga mwe bannamawulire New Vision wa 2011 ekifaananyi kyange nze ndi ku mukko ogusooka ku front page era bwe kyalowooleza n'abantu nti wembeerera ku front page osanga pulezidenti yampadde obuwumbi so nga kyali kubeera nti mikolo nga bwe gitambula naye nga bwe kityo bwe kiri kyo kyetaaga nnyo pulezidenti yatuyambe nnyo kubanga baaliwo nnyo kakati nga yewe era kana akatto kano keeko keyakolanga kikeyeezizikanga okuva lwe twava mu nsiko muzeeyi yagaana okukajjawo nga yali amutegekedde ng'ayagala lwalijja okuggulawo ennyumba eyo amugee nti olaba akatto kano era lwe yajja mu lubugumu awo kwogwo omutala awo yabuuliza nti mpozi we nasulanga luddawa muzeeyi namugaa nti waawali n'amulengeza n'amugaa nti otyo nja kulaba lunaku nzije ng'ayagala n'okujja waakiri okuziikako ku musajja we bwe baalinga mukulu wange Medi Muyanja yali agalamidde awo kati naye nga wano wennyini wano weewaali bibyati tunaba kujjawo bintu biri ng'akasiko kalabika bulungi nnyo. Ettaka libaagala otwala liko ebyafaayo bwe bityo ate biriko ebyafaayo ddala biwerako kubanga waliwo ebiseera bye baatuukira nga buli mpuliziganya yonna ng'eri wano waffe era mu kaseera ako twasanga akaseera akazibu waliwo olunaku lwe twakoowa ennyo nga bamaze amagye gamaze okujja ag'abayeekera wano ne twera ekkubo eryo leero yenna ogenda okutuukira ddala paka ekyetume nga tulyera bweze nga tuzireme kulabika kale